Okay. Kale, olunaku lwaleero kojja ebintu bingi bye tuzze twogerako naye nayagadde nfune topic eno eri regular iringa eya bulijjo naye ng'ate eyambako omuntu okutegeera ddala abagoberera kadongo kamwe abagoberera music industry yaffe y'eggwanga nti Uganda kojja waliwo abayimbi bangi abavudde mu bulamu obwensi ku myaka emito below 40 abasinga obungi era baviiriddemu wansi wa myaka 4 ate nga bannakinku ddala ngambye kajja kemufunye katuyiseemuko ku lukalala olw'abayimbi abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka amatonoza myaka 4 ate era okuva kwa bulamu kwali ki what was the cause of the death wabanga kojja bajjukira babamanyi naawe onotuwa bootegeerwa bajjukira ku lisitiyo eyo oba mu comment section ubene ngo commenting otherwise kojja kati exclusive twagamba tujja kuwanga emboozi zotajja kuwulira walala emboozi ezikugattako emboozi ezikutegeeza byoba tomanyi kojja wandise tutandike nani tugenda Geno as in music cutting across tetujja kugamba nti tulese gundi kuba ye yasooka gundi natugenda kubanga tuwawa abayimbi nga bwe bafudde bungi bwabwe naye nga tetusobola bamala ate tetugamba nti betuna batwogedde be bokka abaafa abamu tuyinza okuba nga tubeerabidde kuba naffe tuli bantu abalina emitwe ng'egyammwe ng'osobola okwerabira oba okubanga bwe yafa tewamanya mulimu abantu abaafa nga tetwamanya tujja kutandika n'omuyimbi nyendoza tetujja kugamba nti gundi yafa alina emyaka bwegiti gundi bwe tunaaba tu ekyo bwe bonaaba oyagadde ojja kumbuuzanga bubuuza mu comment section omuyimbi gundi yafa alina emyaka emeka betumanyiko tujja gibawa abamu betumanyiko ne cause of the death era tujja gyogera twatandika n'omukyala nja kutandika n'omukyala omu ku bayimbi yokutandika na Margaret Nampa. Margaret Nampa ye mukyala yayimba ebiruma bingi ye mukyala yayimba ndabye nakyala mukyala yayimba kanfube simanyi oba ennyimba ezo mwazira ko zaali ku album yayitibwanga agawalagana mu nkoola kanfube kubanda bajendaga mu maaso ebizibu byange nkumu eyo yayimba olwo ndabye mmega omusajja wange takyali omu oyo yali ayitibwa Margaret Nampa yayimba ennyimba ezo kanfube tukole ebyaffe n'ayimba ndabye mmega oba nakyala n'ennyimba ezisigadde zafulumya ku albamu emanyiddwa nga agawalagana mu nkola zafuluma mu 1900 yali 84 avadde mulamu bw'ensi eno kujeera kyekyamu ennyimba ezo nga ali mu Kampala Golden yali mu yazitandiko ziyimba nga ziri ali mu Kawempe Golden Guitarists n'avaamu najja mu Peking nga tutandise Peking ng'alimu ne Baligidde Bbaawe ng'alimu ne Elfred Kimera alimu ne Kasozi Livingstone alimu ne Mukaabya Wile Mukaabya Godfrey Bunjo ng'alimu yalinga Smart Walakira nga mulimu n'omusajja gwe bayitanga Sessanga nga mulimu n'abayimbi abalala mwali Muwaya Godfrey n'abayimbi abalala koja avadde mulamu bw'ensi eno era kiki cause of the death yalwala olulwadde bwa lukonvuba AIDS n'amutta ndowooza mu 1988 ng'ali mu myaka ng'emeka ng'ali mu myaka nga 31 nebba naye yafiira mu myaka ye yafa ndowooza 1980 nga mu 8 nga emabegako emyezi nga 6 mukyala wa Malaafi abo oyo Ibaye yali Baligidde yayimba agawalagana mu nkoola era be bayima okubuukira kusingako obuwanvu bwabuukidde nga y'obuyonza ssaawa 2 be bazimba bayimba ennyimba nyingi nnyo oyo n'aba nga yafa waliwo omwayimbi bamuyitanga Sessanga yayimba ng'olimba bandeke nze njagala fiina yalinga akuba solo mu bandi
mu peaking yasookawo yali nga akubira yafa yalina emyaka 36 awo yafiira. Mwalimu omuvubuka bamuyitanga Muwanga yakubanga beesi era bw'oba owulira oluyimba Mukyala Mugerwa ng'owulire beesi gye baakuba mu Mukyala Mugerwa mu nnyimba ezo yali akuba beesi ebiseera. Oyo Muwanga oyo yali muganda wa Mukasa Wile Mukasa yali akuba mu bandi ya Kafeero yali akuba keyboard yali akuba endongo zonna. Abaana bonna Katonda yali yabawa omukisa. Omu ye yali Mukasa Wile yasookera mu Temuzi yayimba oluyimba Fiina naye yafa. Ne kuddako Muwanga John Bosco Muwanga yali mu peaking nga yakuba ne mu Festaka nga yakuba solo ne bass yafa. Muwanga yali muganda wa Mukasa wabaalina Kiwanuka nga naye muganda waabwe. Yes. Ngera yoyo Kiwanuka yali akuba bass yokka. Waliko n'omwana omulala abaali erinnya lye naye nga bonna Musisi. Babaana bonna batuma Kiwanuka Musisi Mukasa amannya ago gwe tukakoka ge babatuma bonna abo baafa. Mpozi mwanyinaawe bwe simanyi oba kati gyali. Abayimbi abo bonna baaliwo baafa nga tekuli yali awezezza myaka 32. Ne kuddako omujiwala bamuyitanga mwami bamuyitanga Moses Katende. Moses Katende was an artist. Uganda gwe yali erinawo omubwati gwe yali ese Moses Katende ye yazannya Mpanga. Kati tujja mujjo abasinga bajja mujjukira ku luyimba Mpanga oyo kyazannya bulungi banna tewamulabako naye singa wamulabako bano betulaga mu video bano bayiye Muwanga gundi we yafiira yali Moses Katende we yafiira nga tebakwata video abantu batono abalina obusobozi obwo. Muwanga gundi oyo ye yazannya yayima mama amukwano guluma bubinfudde babadde tanaba kukitegeera ekiseera okugenda ofuna omwana omanya omukwano oyo Moses Katende yali graduate ye Makerere mu MDD era gundi yagirina buyigirize bwabwe ng'era kyakola akimanyi ye yatandika n'ekibiina kye bayitanga Lukwata Gita Singers era ne beegatta ne babeera ne Bakasozi ne babeera ne basudde mu Lukwata nekolera neeyita ku bibiina ebyaliwo ebiseera era naye teyaweza myaka 4 yafa alina emyaka 36. Awo tuzzaako Peterson Mutebi taata wa Wycliffe Mutebi naye yafa tannaweza myaka 36. Peterson Mutebi ye muyimbi munnayuganda omwana omuto yatandika music n'akola ne bandi nga yiye ng'abeera Makerere wano Kavule w'olaba awali opposite n'ekitebe kya Nuupu. Opposite n'ekitebe kya Nuupu we yabeeranga nga bayita Temuland. Temuland yali esulamu ba Thames Band nga mu Thames Band mulimu Nsayiga mwalimu Mabango Kayiwa mwalimu Peterson Mutebi Tusuubira mwalimu Balaba mwalimu Gonza mwalimu ne Frank Ambalire. abo era bayimbirawo ennyimba bayimbira oluyimba Bamuleete Mbalire nga yashayininga yayiyo oluyimba olwo ne baluyimba ne Mutebi naye nga baba luyimba Uganda yonna ebeera inasimama wima kama nga Uganda yonna nga bayimba oluyimba Bamuleete si kye bakatulozi okuva luli waffe ensi yonna nga ejagalala amatu abakazi abasajja abaana abataata oyina kali kweyogera ensi neefa Bamuleete yayogera nga ensi ng'efa ffe tuli awo tulingizaayo bakola practice Bamuleete ensi n'esiriikirira erina kyekiddako Bamuleete si kye bakatulozi okuva luli lwe yave waffe bwe yayogera ensi n'eddamu n'efa nga ayina kye bayita touch ku byuma wali yalina ekiyitibwa vocal nga alina kiyitibwa nkiyite melody. Yes. Egono Egono nga buli kyayimba kyonna kyonna okkiriza nti
Frank Mbalire ne Mutebi bayimbye bonna baafa nga tekuliko aweza myaka ye gundi ye Frank Mbalire yagiweza. Okay. Frank Mbalire yagiweza eza yafa alina emyaka ndoza nkaaga nga mwesatu afudde jakafa recently. Oyo yayimba n'alyo kayimba ndikwambala ng'essaawa oyo Frank Mbalire ndikwambala ng'ekkooti siri kusuula ndowooza naawe bw'otyo bambi siri kusuula naawe bw'otyo bambi oyo Frank Mbalire. Okay. Gundi Peterson Mutebi yafata naziweza ni mwana mutugwe mbadde nkugamba ye n'ayimba nga bw'ayimba Uganda yonna efa nange nafanga nenzira buzzi Mutebi kanga ngozuukidde n'ayimba weekend limba balitanga weekend eno ye weekend enyumira bangi bwe bakonya kulimba genda bugenzi kuba na mateka tebatukiriza kuziba kubiramu naye nga ate nandowozeza nizijja banyumira mpozi n'aba mujjanga kuzirinda ku CDS FM 88.8 buli lwa Sunday ku ssaawa okuva kwemu okutuuka ku ssaawa zibeera 4 mbanza zikuba ennyimba ezo. Koja myaka jijja mu maaso eno tujja awo abafa ababadde awo bafa bangi Frank wafa bagundi gundi afa Chief Steven Kiwana yali mukubi wa music yafa nayo yafa awezeze emyaka 5. Okay. Gundi Gerard Mukasa naye yafa agiwezezza. Gundi yafa Kasozi yafa nga yeta najiweza Basudde nafa naye yali tannaziweza. Basudde ndoza ye Basudde kali kabenje anti kufa. Yes. Tuwagambye kufa. Yes. Twala twabiko ku cause of the death abantu abasinga babadde balwala bulwazi abo bonna benkumenyedde abaserebwawo bwabasensera nnyo naye dda kuba bwabasensera kuba mubamanyi naye abantu bebaziika malaala gasinga obungi siga abaserebu watolooza ettawuni y'ekyotera mutukula zonna zaali mubaserebu beerere naye abantu baayo baafa ne baggwayo kitegeeza nti obulwadde bwo buba buzze. Nalwo gye tuyita nakusonyiwa ebigambo ebimu tujja byogera mu lusomo waliwo kye tuyita epidemic. Yes. Obulwadde bwe bujja busobola okwera abantu n'ebeerayo ne kye bayita pandemic. Ne lukuku obulwadde bwe bujja bukukumba kati ekubibiri waliwo koja okukukumba n'okwera tebigoto byawula kati kale lwaki babigambye nti amune obulwadde bwe bajja bwakukumba ono yakukumbye obululu naye ate gundi najja n'ayera bwayera talekaawo oba kake oba si kake bonna abutwala ekintu ekyeze kibuyaga wajja ayera ate empewo bwejja ekukumba abantu era bayinza obutawula kibuyaga manye abantu batono nnyo abalina obwongo obunnyonnyoleka ebintu byebagira okukumba n'okwera kibuyaga ayera kibuyaga akukumba. Yes. Empewo ekola ki eyera ate waliwo kye bayita kikuŋŋunta akuluggusa kino ekisobola situla n'emmotoka ekituuka mu bbanga kyekityo kikuŋŋunta ate atwaliramu n'amamotoka. So obulwadde buzze nga bukola ki nga butwala abantu mu ngeri bwetyo era nitufiirwako kale tumenya wano mannya gemuyinza okuwanga nesenga nakubulwa naye naafa ngeri bwatyo nesenga nakubulwa yali ndowooza agawezezza Rosette nakubulwa naye yalwalira era bbanga nemubeerayo omwami bamwyitanga Frank Nkugwa enalwala naafa. John Bosco John Sebowa Mugonza naye yalwala. Waliwo Muzaale yalwala naafa. Koja olwo yali abuuza Katumba Umaru Katumba. Yes, yali mu myaka meka bangamba yali muto. Umaru Katumba yali tannaweza myaka 3. Yali emyaka 27. Naafa yafuna accident. Awo ove mu tawuni y'e Nabbi ng'oyingire
ku kikuba ekikkirirawo ku kidda e Buddo. Emmotoka we yalemererera ng'atudde mu maaso n'egenda n'ebakuba ku muti. N'ebakuba ku muti awo bali wano bakuba bulooka bw'oba oyingira ekyenge ng'ogenda okuyingira egindi Nabbingo. Bw'otunula ku mukono ogwadde nga wakayita ku kkuba erigenda e Buddo. Awo waliwo we babadde nga bakubira bulooka awo. Emmotoka we yamutomerera n'emumiza omusu. Oyo mwana ekyasinga okunnuma ennyo yali mwana wa mukwano gwange. Ate nga n'omwana yennyini mukwano gwange manyi ngeri gye nina amaanyi mu mukono. Njagala nnyo olwekyo nga bw'ajja naye njagala kukola mu physicals. Najja n'ankwata bw'ati. Twenyiga ngeri gy'awulira ng'awulira kuba nali nkaluba nako nga kakaluba. Kati nze ompulira ggwe. Nze bwe mba nkutte omuntu akaluba ye si yambuuza oba muwulira. Nze mugamba nti okaluba. Kabaka akati kifaanananga gwe bw'onaakwata bebi n'omunyoola omukono. N'olinda omubuuze. N'omubuuza nti ompulira ate omunyoola omukono. Kati nze ate nkubu gwe singa gw'obadde onnyiga tewandiimbuuzizza. Ompulira. Nze nandibadde nalajanyedda. Kati gwe bwenkwata mukono mpulira nga atadde savieti mu ngalo. So ku lisiti eyo munywanyi wo Kafeero naye mwagenda before 40 yagiweza. Kasozi naye teyaweza na gundi Umaru Katumba ye teyaweza na 3. Sara Birungi teyaweza. Bonna waliwo omwana Nakitto Irene ngenda n'omutembeeyi. Yali ayimba ne Sebbaale mukyala Sebbaale. Waliwo Rebecca Namale eyayimbanga mukazi ow'ettawuni. Enfumba babeeramu enjawulo. Oyo mwalimu omwana oyo yeyalinga erinnya lye Nakalanda. Kawala ke kasookera ddala okuba gita akawala akato. Nakalanda. Munywanyi wono yali alina emyaka emeka we yafiira? Fiire Bongole Lutaaya. Yajagiwezezza ana? Ndowooza yalina emyaka nga 43. 43. Era naye omulaba yali awo wati. Naye Class Kawalya naye yafiira mu renje eyo. Awo kujja Sebadduka yali agenze. Abo tujja baleeta kojja abaasukka. Tujja baleeta lisiti yaabwe. Lisiti waliwo abaana era abazzaawo kati nga bagundi. Kojja tompaddeko ku music mulala. Abali mu ndongo eno endala. Anti mu ndongo mwebali. Bonna bwe mbadde nkumenyera bonna tebaali tebayimba ndongozi. Frank Amalire tusuubira mutubi. Tebaali mu kadongo kamu. Baali mu ndongo mu bandi zennyini. Mwalimu ne bakawumba bonna nabo nandibadde mbagga. Bawaka waka wawawa. Ba Steven abasinga obungi abayimbi b'endongo ezo. Tadde Nsubuga yali mu Afrigo. Naye ye yali awezezza emyaka 3 ndowooza mu 5. Mwalimu Steven Basechanzi. Sechanzi yalinga mu Afrika yalinga duet ennungi ennyo ne gundi ne Moses Matovu. Mwalimu Bajese Bajita. Mwalimu Baganja. Mwalimu Baserumaga. Mwalimu Fred Kigozi. Mwalimu omwami bamuyitanga maye bamuyitanga Magembe, Israeli Magembe. Waliwo Masagazi, Fred Masagazi, ne mubeeramu Charles Sonko. Abakuyimbira olupapula si mupiira baali ne Frida Sonko. Mwe mubeeramu abayimbi ab'enjawulo bangi ddala. Abalala nja kuba ngenda nga mbakumenyera n'abo abana bababuuziddwa nga bana babuuzibwa. Kojja waliwo omuyimbi gwe bayitanga Ayton Sama? Mentoni Sama. Yali agiwezezza ng'emyaka. Bonna abo oyo yali yenna mu myaka nga 27, 26 awo. Oyo nno ye yafa accident. It was very fatal. Era okuva ku olwo ne tutandika okukubiriza ku bayimbi baffe. Titubasaba kati muyambe ffe. Kozi Milton yali ku radio ya bujjajja naye? Yali nga abeerako. Yali ava Mbale ng'ayagala kujja kumaliriza ekivulu. Kampala ali nayo naye ng'olowooza mu nga wagambye Kampala nja kujja nzijja ku show. Ku luguudo lw'Etirinnya olumanyi? Tirinnya nduwulira. Lulungi nga bw'olaba Southern Gunju. Babulaba olw'Entebbe. Bwe ndaba ggulu ayiwe. Kati agenda okuyingira eyiganga. Waliwo ekkoona likyawo sipiidi gwe yagira teyavaawo. Ng'oyingira eyiganga bookerawo omubuga awo.
kasooli biki awo teyavaawo eringa liri koona bwe litate liri mu T junction nange nali nguddewo naliko nalinde nagenda neŋŋamba nti ngeri gye ntuuse nga sijja kusula eno ntyayo nenvuga emmotoka natuuka emalaba neŋŋamba sijja kusula eyo ababbi bayinza okuyinzako emmotoka y'abaami nenvuga neŋŋenda paka Mbaale obajo nali mmanyi by then nga mmanyiyo nnyo kitundu kuba nabeerayo nensula awo mu barakisi y'ebugema waliwo barakisi eri awo ebugema nkeera nenvuga nenvaayo naye navaayo nga simanyi nti wengenda okuyingira wakambulwa watyo abatulaba gye muli tubasaliriddwako okuba nti nno muli mu kifo wona waali era walabira tumusalirwako era tukoze okulekerawo okusalirirwako wandibadde nga ofuna obudde gwe kennyini nojja n'otusangawo n'olya n'onywa bintu wano Modis restaurant eri wano ku bbiri oba ogenda wano wali Makerere essomero lya Makerere bayita Makerere wano va ku bitaala by'oku bbiri odde bwayisewo oti oluva walinga gundi revenue naye waliwo essomero lyolabaawo Makerere yero abalabi bange bo abamanyi bamanyi wenabagamba wenafulina accident opposite yawo wabaddengawo ne washing bay abantu gye babaddenga bayita eya prime minister mbu yanabbanja nga bolezawo nnyo kadenge awo ekiri awo ye kati abamodis kyebatuyambyeko kikino gweva ku bitala by'okubbiri kwata buli gudo tunula ku mukono gwo ekipande kinene bakiteddeko bwe kiri awo waliwo ne katenti kendabawo waliwo ne tenti awo era omanya ngira restaurant y'omulembe bwebeera ojja kuba nga osobola n'okukolerawo kapateko simple pate osobola okukolerawo zino zibakidde pate ukakola buli muntu n'anyumirwa ekifo kirina secure parking mpitirivu okolerawo baby shower buli muntu n'akugamba my God where are these people where are they located in buli omu najja nga anoonya jangu olya kukemisana olye ku mmere ya boiro mwewale nnyo okulwala ebirwadde bye mutamanyi nga mumala ganywa bijuisi munywa bifuudukala babatabulira ebintu okada mubuuza nti muno nga ndabamu obutundu bw'omusumaali nti nedda twakoze mikisi ya juisi nedda akatunda temuba musumaali akatunda temubeeramu butalavu akatunda oyinza kusangamu buuma akatunda osangamu ndowooza olaba akatunda nga bakanywedde buli wookanywa wekava kalambawo kalekawo laama kibayita nakyo passion juice jangu mu Modis akama magundi bokanywa kakulukuta bukulukusi obulinga jja amafuta munaka mu chupa tiwali kasigalamu koja nsaba tumaleyo listi y'abasajja mbadde njagala listi y'abantu y'abayimbi abafudde tosobola kale amanya agamanyikiddwa Carol Nakimera Carol Nakimera ndoza y'omu ku bakyala abakyayisinze okuba abayimbi abalungi eyu wano twalina omukyala bamuyitanga Stella Nanteza y'omu ku bayimbi abayimbanga ne Jimmy Katumba Carol Nakimera yakuyimbira obufumbo oba nenjitereka okomewo ogiri enotakomawo tojjanga ewange tojjanga ewange tojjanga yo yali ne mukwano gwange Katumba tulina omwana omulenzi bamuyitanga Franka Mbalire Kateteyi Mbalire Kateteyi yoyo mu video gwolaba ayimba abadde nga yalinga azabeera nnyo ne basudde era ennyimba z'abasudde zisinga nga yazanyanga Kato omulongo abange nga ndabye okufa ekirego njoka zikutte no ku mugongo Mbalire Kateteyi yaweza myaka 4 bonna abo tebakuli baweza myaka 4 be batejogerako mulimu batono nnyo waliwo omwana bamuyitanga Kiwanuka eyayimya Fiina Fiina kulikayo okusoma ng'olabika okoyenyo yeddala kiki oyo Fiina teyaweza myaka 35 waliwo gwe bayitanga Mukungu Malayika eyayibayimbira omusambwa gw'e Mombasa ejjini ly'e Mombasa naye teyaweza myaka 35 The list is endless. It's endless naye tetulina kyakukola tujja kubanga tugenda buli be tujjukirako tujjanga Bagama ne gundi nandibadde nga singa nzikirizibwa mba nsobola kugamba nti kankole lisiti eyo ngiteekeyo abantu balaba abayimbi abazze bafa abagenda abamu kiyinza okuba obutabasanyusa so nina okufuna okukkirizibwa abantu baabwe
kale naye nga abagoberera music ono tubakakasa nti tubalondera topics ez'enjawulo okujja otakolinga oba zikwatako olabe ng'ozitegeera. Tulina omuyimbi Moses Radio naye ndowooza yayita naweza Sekibogo yayita naweza myaka 4 ate era waliwo ne AK47 yayita naweza myaka 4 omwana oyo erinnya lye nfa mu bwongo omuwana oyo Kisaakye Harriet Kisaakye yali tanaweza myaka 4 waliwo omwana omulala omuwala afudde nje buvudde ko bamusondera ne kusenda ntumanya nti obazzeewo Lagu ne wabeerawo omwana nakasanga kaana katonga kanaku akaana ako gye bazaala maama wange bamuzaala Kayunga kati taata we yali apakasa waffe nga musajja bw'amaanyi nnyo nga bw'agamba kukola mulimu taguvaako n'alokoka naye nga buli lw'omuwebaza bw'omugamba nti gyebaleko sebo ngagamba nti kawolawola kati omwami oyo bamuyitanga yayitibwanga Martin Angume kati taata we yali bwe twali nga wewaffe bayitawo Kitwe okwata oluguudo lw'Ebugerere tuuka e Kayunga vuga yita mu Kyerima ova e Kyerima genda Mafumbe ova e Mafumbe yingira Wabwoko ova Wabwoko ojja kubanga ogenda paka awo Kayonka Kitimbwa ova Kitimbwa ojja kuyingira Kitwe kale awo yali abeerera bwetwamuganzikana kati wakyali erinnya gye tuleseeyo okusaba ojjagenda mu comment section naawe tutambulire wamu ku mulamwa gwe tubaddeko ate era tukusuubiza nti tujja kuwanga emiramwa bwe giti nga gigwawo kajja kagata exclusive abali ku Focus 256 tubasuubiza nti tukyabawo ebirungi bingi tukyabayiza ebirungi bingi tukyabaleetera abantu ab'enjawulo ababaddeko ne kojja mu art industry nga bayiga ebintu ebyenjawulo bangi onna ojja balaba tukomye olunaku lwaleero tulima nobajukiza nti era mu bufu bwe bumwola okubanga ati tuze tutambula bwetu ojja kubanga osobola okugenda mu comment section nobagamba nti nze mbadde njagala kumanya ku byafaayo bya muyimbi gundi ne gundi era oluvannyuma ennyo nja kubanga oba kati wenjogerera nina essanyu ddingi okubategeeza Katonda bonna batuwadde obulamu mu mwezi gwa February next year omwaka ogujja manye ebintu olina okubigamba abantu kati nga bukyali ubeere mu bwongo February next year date tugenda gibagamba maaso awo tujja gibagamba naye February gwe manya nga guggwako February tugenda kuba n'ekintu nga njaguza emyaka gye ndiba nina ebiseera ebyo giriba giri mu 7 ng'ate njaguza emyaka 5 mu buyiiya kubeera ku siteegi mu ati ng'ate njaguza okuba n'emikwano nga gye nnina era kulo mikwano buli yeeyita mukwano gwange yenna buli mukwano olwo njagala olabe nti buli mukwano gwa Kojja Kagatu buli mukwano gwa Sematimba ojja tugenda mu luseke nyamunyamu si luseke terugenda kuba luseke as such zigenda kubanga bw'oba oli bw'osiimye byenkozemu abantu bangi nnyo balina emyaka bwe gityo nga gye nnina naye nga talina kyoyinza kugamba nti gundi abadde akola ki abali ba mikwano gyange abali abantu bawoomerezeza akantu babadde mu kantu wano babadde bakubira ku social media nako wali abaana bakutegeredde wano namwe mwenna nja kubanga mbaaniriza mu biseera ebyo nga njaguza emyaka gye mmaze mu bintu bino gye mmaze mu ati manyi teri kinnumanga bantu bwe bagenda ne babeera ku kafeero mu bungi bwe bati ne basudde bantu bajja ne tubeera ku Angume naye nga Angume yali anoonya n'obutunda ng'ali mu ddwaliro mutabufuna abantu ne bajja ne babeera ku Katolo bwama ne basula ku National Theatre ne basulawa ne basulawa so tubadde tusaba busabi bannange nti bwetulaba tuzannya kye tunaaba tutegese mujje mu kirabe ate era mu kiwagirire ddala mu bungi oyo Sematimba watu babagamba jjukira bicycle kick enamba y'essimu eriawo wano wetulaba ne bwe mulaba tuwoomeredde bwe tuti twagala kutandika twagala kulya kyamisana tugenda kulya kyamisana tugenda kuba juice mumulabye oli ekyemisana kikyo ojja okunywerako ne bw'ojja ng'oyagala binnyogo ze tugamba nti baziyita drinks ne zonna ne bw'ogamba nti oyagala spirits nabyo ojja kuba ng'obifuna mu kifo kino ekimanyiddwa nga Modi's Restaurant. Kale tusikane mu vidiyo ejja mu maaso